الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. إخوة في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه وعلموا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah nannyini nsi eno n'ebigiriko byonna. Oyo Allah ffe kennyini atuyinako obusobozi ku buli nsonga. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala na luno olukedde abeere nga alututambuzamu bulungi, atuwe ebirungi ebirulimu, atukendereze ku bimu ku bigezo byamu, aleke kutugezesa na bigezo ebyo ebiyinza okuba nti bifuuka ensonga ey'okuva ku bukkiriza buno n'okuba nti no tuyenjebuka tusensebuka ne tuba nga tuva ku buluŋŋamu. Tuzzaako okusabira omubaka sallallahu alaihi wasallam oyo wakati mu kugezesebwa eyafuba okulaba nti umma eno efuna ekitangaala kino eky'eddiini eno ey'obusiraamu, nga Allah gwakiwadde abaamuwadde ebirungi bingi byonna bingi Allah by'abaamuweeredde mu busiraamu, kubanga n'ababudifayininga mu sayidi eri ey'oluzungu baga nti it is a complete way of life. Oyagala busiraamu, omaze okukyuzinga, omaze okusalawo, omaze okukola okusalawo okusinga okubeera okukulungi. Lwaki? Kuba nti osazeewo ekigenda okukugayidinga mu buli mbeera, mu buli situation, buli kyokola, buli neeyisaayo obusiraamu bujja kubanga weebuli nga bulina kye bukugamba. Kekubeere kusanyuka, kekubeere kunakuwala, kekubeere kusaaga, kekubeere kuzannya, kekubeere okuba siriyasi. Tyoyagala kuba siriyasi ndye obusiraamu tebwakulekaawo era bulina kye bwakugamba. Butya omuntu wabeera siriyasi era yeeyisa atya nga ali siriyasi? Weeyisa otya ng'osaaga? Obusiraamu weebuli awo, weebuli. Omuntu yeeyisa atya nga abadde asaaga? Obusiraamu weebuli. Obadde osanyuse, tulina mikwano gyaffe bo bwe basanyuka okuvuma ekigambo bwe kiti olwo ng'asanyuse. Nawangaalako okwo nabo nina nnyumba kwano bange bye bentera okunyumiza. Tinawangaalako okwo ne mikwano gyaffe abo, naye nga bw'asanyuka ate yakuvuma buvumi. Akuvuma ekigambo kye bakuvuma sijja kukyogera wano, naye nga yakuvuma buvumi, oluusi ate wamala okuvuma n'akuteekerako n'oluyi olulumwa ennyo pa n'akwokya oluyi nga yensanyuka yaabwe. So obusiraamu bukusomesa ensanyuka, butya olina okusanyuka, butya olina okunakuwala, olina kusaaga otya, olina kuzannya otya, embeera yonna olina kusuubula otya, weebasa otya, buli kimu kyokola obusiraamu weebuli. Mikwano gyaffe abalabi baffe ab'olutimbe luno olulungi olw'emirembe, nantaggwa buwoomi, olutimbe olutalina kusimatuka kwa bigambo, olutimbe olukugattako nga nange ali eno olungattako, olutimbe olubeera wamu n'enkulaakulana y'abantu n'okubeera wamu n'abantu, ate ekisinga mu byonna olutimbe olukusomesa eddiini yo, butya wonaawangaala, butya woneeyisa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, era birungi ki byonajjamu mu kweyisa okwo. Mukkirize mbalamuse n'ekiramuso ekisinga obulungi ti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuze mutya mikwano gyaffe? Mwasuze mutya eyo? Bwakedde butya? Tukulisaayo buli mwami yenna azuukuse n'ogendako ku muzikiti okusaala, tukukakasa nti ekyo kyokoze oteeredde ddala mu nkola ekyo Allah kye yakutuma okubeera ng'okola. Ate ne tukubagiza ne sekubagiza yenna, buli mwami yenna ng'olemereddwa okugenda ku muzikiti okusaala, tukugamba nti baako kyokola mu bulamu obwo. Lwaki? Mikwano gyo mingi gigenze, wallahi eyo gye bali tewaliyo bulangiti, teriyo. Baweetonye bayitamu, mukoka abayitamu, tewali bulangiti. Akakuba we kafuuyirangamu bwe kati, kamanyi okufuuyira mu budde bwa subuhi awo. Bwe kafuuyirangamuko bwe kati,
ofumiitirizanga nnyo n'ogamba nti naye nti ate olwo eri nkuba nga ndi mimwanye waffe esemba bule, eri nkuba nga ndi mimwanye waffe endese, eri nkuba nga ndi mutuba ogw'ekaaliiti ewaffe gye batuziika eriba yenkana etya nga sirina gwe nnyinza kugamba nti mpeereza ku bulangiti, mpeereza ku ssuuka neebikkeko, mpeereza ku jaketi eyo ye eriba yenkana etya. Bw'olowoozanga ku kigambo ekyo ovanga mu buliri bwo n'ogenda oyimirizaawo esswala mu jamaa. Naddala abasajja esswala yaffe ya jamaa, tugende nga tusaale emizikiti tugiwe hakki yaazo. Bannange bw'onaagaana okusaala ekibonerezo kinene kikulinze, kibookoza Allah tojja zisobola, Allah subhanahu wa ta'ala zaanakkuba. So sajja mwenna abava kusaala subuhi mu jamaa, sebo tukusalyutinga, weebale nnyo, weebale kuyimirizaawo tteeka Allah lyakussaako, ate tusaba Allah akukuumirawo. N'abaana mubazuukusenga, abaana abalenzi mubazuukusenga, mugende nabo. Omwana akule nti ng'akimanyi nti okukeera si kwa kusoma kwokka. Mubazuukusa ne bakeera ku makya ng'alinze bbaasi, alina okugenda agiteege ku kkubo egende mutwala asome. Omwana ajja kukula ng'akimanyi nti okukeera kuba kwa kusoma kwokka, ekiyitibwa okusinza Allah. Eyo subuhi w'ozuukukirawo okola ki? Ogisaalira. Akule nga bw'atyo bw'akimanyi. Ne baziine bagende nti nze we nnaazuukukira wenja okukola ki? Wenja ogisaalira. Tutegeeraganye munnange. So tukimanyi bulungi nti baakomyewo okuva mu masomero, tukkubiriza insha Allah teekawo kalicha ensiraamu, abaana abo bakule nga bamanyi kye bateekeddwa okukola ki? Okukola. Mikwano gyange, balabi baffe abalungi, ate na mwenna abaasuze nga mulina amawulire ag'ennaku, wafiiriddwa mwana, wafiiriddwa mukwano gwo, baakugobye mu nnyumba, Allah obufumbo bwakutuseewo bukutuka ennaku zino. Allah, abaana bafumbayo myezi, basajja bawasa myezi, babanga ababaddeko ekyoyooyo ekyoyooyo, olumala okujja emisinde nga yeekwasa kano nakali ng'adduka ng'abwaka, ng'enjogera y'ennaku zino. Naye tukugamba munnange, buli eyafunye amawulire gonna nga gannaku, tukkubagiza nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Totya, toyenjebuka, tosensebuka, togwamu maanyi. Inna ma'al usri yusra. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi obuzibu bw'oyitamu, amanyi obuyinike, amanyi ekikompe ekikuzitoowereddeko. Totya, essaawa yonna agenda kikuggyako, atajja kuwa amawulire ag'essanyu g'ojja okwewuunya. Kyalo omu ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafiirwa omwami we ng'amwagala nnyo. Ndowooza yali oba be bayita bagundi abeefiitinga. Naku zino nno okumufuna akufiitinga si kyangu, naye baali beefiitinga ng'amwagala nnyo. Yafiirwa omwami Mbaka sallallahu alaihi wasallam wakati mu kugenda omukubagiza n'amugamba nti gamba soma edduwa eno, gamba nti Allahumma ajirni fi musibati wa ahruf li khairan minha. Ayi Allah, nkusaba onzigye mu kizibu kino ekintuddemu, ate obeere nga ompaamu ekisinga obulungi. Kyalo yagamba Nabbi n'amugamba, ya Rasulallah, simanyiyo omuntu gwe nnyinza kwagala nga bwe mbadde njagala mwami wange ono. Neerabayo enkomerero ya byonna, ate Allah bw'alagira omubaka sallallahu alaihi wasallam ye kennyini awasa omukyalo oyo. Kale kifaanana kitya ng'ofumbiddwa empula w'ensi? Allah, kifaanana kitya ng'ofumbiddwa khairu khalqillah, ekitonde ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu maaso ga Allah, ekitonde ekisinga okwagalwa Allah nga kyofumbiddwa? Kifaanana kitya ekintu ekyo? Nga wano olwaleero abantu banoonya abantu ababbeeyi babafumbirwe baba bawase. Allah, tewaliwo atayagala muntu wa bbeeyi kuba aba amanyi ebizibu bye bisinga obungi obaolyawo Allah n'abiisizaawo okubeera ng'abigonjoola. N'akugamba Allah nti ogenda kufumbirwa mu famire ya gundi gw'otegedde nga wa bbeeyi. Buli omu amanyi ow'ebbeeyi we, nti omwana wa Sudaisi, kale katugereze ku oyo, omwana wa Sudaisi, omusomi wa Qur'ani nakinku,
kabejja omusajja yasoma sharia Allah nti mutabani we yagenda okuwasa oba ye kennyini nga yagenda okuwasa imaamu we Makka bane n'aba mwana wange nga yagenda ofumbirwa ne bwaba muzzukulu wa Sudaisi Allah ne bwaba muzzukulu wa ne waga nti Hafswa tie oba ifa tie nti ani agenda omuwaza nti muzzukulu wa Sudaisi Allahu akbar. Essanyu eriyinza okubeera awo. Essanyu eriyinza okubeera awo. Naye Allah yalagira omukyalo oyo n'alagira nnabbi n'amugamba nti omukyalo oyo beera ng'omuwasa gwe kennyini era omukyala n'akakasa nti wallahi edduwa omubaka gye yamuwa yali tasaaga ebigambo byali serious. So omuntu yenna eyafunye eyasuze ng'olina ekizibu kyonna challenge yonna Land Road yakutegulidde amazzi ga siweji wasuze olina obutakkaanya n'omwana wo abaana bakomyewo ku masomero baleese ziripooti tezifaananikikako sente tuziwa tusula tutudde bantu bakeera mu bukyuli kugenda kubeera nga bakola Allahu akbar fe abajja okukola zisho zino ez'okumakya bannange tuyita ku bantu abakazi ssaawa 9 agenda mu katale kusuubula ntula agenda mu katale kubeera nga apiikingayo obutiko bwe yatumiza okuva ewaabwe Kabaale atambula agenda abutambuza ku byalo tubugule saa 9 gwa kiro niyo ne tusasulira abaana fees baana mmwe ne muzizannyira mu mmwe Allah baana mmwe mutye Allah mu bye mukola okuzannyira mu fees ezo naawe ojja kumuzaala omwana tetubakolimira naye naawe ojja kuzaala omwana akuchallenging nga bw'otuchallenginga mwana gwe style up mufeeyo nnyo ku bye mukola bannange fees z'abazadde ziruma school fees kyekintu kyowaayo nga tosuubira magoba g'amangu kubeera nga gakuddizibwa so mikwano gyange abalungi insha Allah mu mbeera eyo tusaba Allah abeere nga atunyweza temwerabira tisho yaffe eno tusomeramu eddiini yaffe ate ntubeera nga tubaako n'enkulaakulana gye tukola mu bitundu byaffe eyo ku bantu baffe so tukugamba ki ntibeera ng'owaayo lillahi subhanahu wa ta'ala kyonna Allah kyakusobozesezza beera ng'okikwata okiweeyo insha Allah empeera agenda kuwa mpitirivu obungi ate obeere ng'osoma obeere nga bw'okulaakulanya ebitundu byo naawe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga ateeka enkulaakulana mu mbeerayo agenda kubeera nga akuteekera enkulaakulana mu jjanaayo agenda kubanga akwanguyiriza embeera zonna z'oyitamu tukola tutya bw'oba oyina layini ya Airtel onyiga *185 *9 43 42 98 n'onyiga ash bw'omala okunyiga ash essimu yo ejja kuwa endagiriro bw'omala okunyiga ash n'onyiga yes essimu yo egenda kuwa endagiriro woyina okuteekayo sadakayo insha Allah omala okuteekayo sadakayo n'omala okugiteekayo bw'oti weppaba ng'ate n'onyiga yes ng'essimu yo ate ekuwa woyina okubeera ng'oteeka pin namba yo gy'omanyi obulungi ng'ogisaamu pin namba olumala okugiteekamu esente ezo zigenda direct ku akaunti ya Salaam Charity sekabaani abakeera okukola ku akaunti ya Salaam Charity munnange system kati zaabirongoosa nga bw'olaba naye bw'okeera essaawa 9 gwa kiro 10:07 n'ogenda ku ATM kati ne banka zisula zikola system zaazo zisula zikola so esente ezo nga zigenda oba wa MTN onyiga *165* n'onyiga 3* 31 oba 3158 oba 58 65 oba 65 n'onyiga ash bw'omala okunyiga ash n'onyiga yes essimu yo ejja kuwa endagiriro woyina okuteeka sente oteekemu sente zonna ezijja mu busobozi bwo gw'obusobozi bwo obumanyi okimanyi bulungi nti oyinako 10 oyinako 2 oyinako 3 oyinako akakadde ku akaunti yo ate era okikakasa nti baadallah abeeka bamaze okubeera nga bafuna ekyokulya era bw'oba okimaze insha Allah yeebaako kyosaddaaka ate Allah subhanahu wa ta'ala akusumulirewo n'ebirala abeere nga akugonjoolera ensonga zo twatandika series biidhini rahman okuva wetwava mu Ramadan n'ennaku za sitati twatandika series twaddamu series zaffe ez'emisomo gyaffe nga seri gye twaggulawo sifatul maut ebitendo by'okufa
bannange buli kintu kirina ebitendo byakyo, kirina ebitendo byakyo. Essimu bw'oba ogiguze, essimu eno ng'ogiguze n'ogigula bulungi wali ku dduuka, bakuwa ebitendo byayo. Emmotoka bw'oba ogiguze bakuwa ebitendo byayo, ne bakugamba nti eno gy'olaba erimu ka SC kenkana bwe kati, erina mileage bweti, emipiira gyayo gikola mpaka lino ebbanga, switch ya wano ebeera wano, kino bwe kwega bakuwa ebitendo byayo. Buli kintu kirina ebitendo byakyo. Abasajja tulina ebitendo byaffe, era nga wagudde bulungi mu mboozi z'abakazi nga bannyonnyola kye bayita omusajja. Allah, bw'oba musajja nga teweemanyi, oleeta black book n'otandika okuwandiika notice. Mukwano gwange Madam Flavia Nyanzi, Allah, assalamu alaikum warahmatullah. Mukwano gwange Madam Joy, assalamu alaikum warahmatullah. Mikwano gyange mwenna abaliyo, Madamu Lutale, Madamu Anifa, omugole Mariamu, Madamu Mayi, mikwano gyange mwenna abaliyo abatulabira eyo, mwenna mbalamusizaako nnyo, mwebale emirimu gyonna gye mwakoze. So nga wabadde mwami n'ogenda otula mu mboozi y'abakyala nga bakunnyonnyola ebitendo by'abasajja, osobola okuwandiika black book nejjula. Ate nga wabadde mukyala n'ogenda ogwa mu mboozi y'abasajja nga banyumya ebitendo by'omukyala, osobola okuwandiika black book nejjula. Buli kintu kirina sifaati, walil mauti sifaatin. N'okufa nakwo kuyina ebitendo, alimu njidda, ebiruma, ebinakuwaza, ebimalamu amaanyi. Nabwe ekityo nga wakati mu kubeera nga tubitegeera kiki tulina okubeera nga tukola, kubeera nga twetegekera embeera eyo bannange. Seri yaffe yasooka twatunuulira ku sifa bbiri. Tugamba nti almautu yufaru, okufa kuddukibwa. Tewaliwo muntu akwagala, tukeera kukola dduyiro kubeerezaawo bulamu. Abantu babajjako ebyokulya ebimu kubeezaawo bulamu, ne bakugamba nti okuva na leero togenda kuddamu kulya kaceere, kajja kuyitangako buyisi. N'okkiriza n'ogamba nti bwe baba nga abasawo kye baŋŋambye falhamdulillah. Abalala babajjako nnyama, tumuyina maama wange, Allah, ajati yajjanaati kaleerwawo, afoma mutasiba kawempe, masha Allah. Bamujja ku nnyama n'atugamba nti Bashiri temunjooga baana bange, nti mugende wali enkoowe mulabe oba waliwo omufu eyaffe ennyama, ngenda kugirya. Nakati akyagirya. So abantu babajja ku byokulya kunoonya bulamu, ne bamugamba nti ojja kulyanga kammonde ate nga kaboyiro si kasiike. Buli lunaku olina okulya ebbakuli ya katunkuma, buli lunaku olina okulya hafu bakuli eya greens, akeera bukeezi kulya mujye muwomeera amakuloni nga taliyo. Waliwo be bajja ku soda, ngaye bamujja ku soda abasawo, kutaasa bulamu. So tukoze bingi okutaasa obulamu, tukoze bingi, naye enkomerero ya byonna ne bwe giribeera emyaka 2 ne bwe giribeera 3, Allah subhanahu wa ta'ala ayina otuzingako, ate obuulyawo atusikiza abantu abalala. So ebyo byebimu ku bitende biri kufa. Ekirala, bannange okufa tekuddukibwa. Ne bw'okudduka Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani ekitiibwa n'atugamba nti aina ma takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Bannange yonna gye mugenda, yonna gy'ogenda, abaana bava kuno ne bagenda e Dubai nga Allah subhanahu wa ta'ala yabategekera eyo gye balina okusinkana okufa kwabwe. Sajja yava wano mu COVID n'agenda kulambula baana be e US mu America, olumbe gye lwamukwatira. Eno bazza mayiti abajjukira Super Supreme Mufti Sheikh Kayongo, Allah mumujjukira, yava wano ne bamutwalako mu ddwaliro ery'ebweru. Kumba ako ke yali agenze, we yali akomye okulinnya ku kye bayita ennyonyi, okuddamu okulinnya ennyonyi baakomyawo mayiti. Onanyumya nnyo n'alekaani. Allah n'atugamba nti walau kuntum fi burujin mushayyada,
ne bw'olizimba ennyumba ng'ennyumba eyo ya concrete mwereere. Ngenda kuzimba y'amayinja nti nga kuba enkokota eri super. Akaseminti ngenda kuzimbisa kana aka fast dry akabakola ekkubo kaba kagumu akubanga nti kaba kagumu bakatwala mu zibridge kaseminti ne kakwata wakati mu mazzi nga tekayina kintu kiyinza kabomola yadde okubeera nga kamementukako akatundu bwe kati akatono ennyo bwe kati. So Allah bw'atyo bw'atugamba ne bw'okola ki ne bw'odduka kino kikusanga bw'ova ku kino kiri ekiddako kikusanga bwetyo wetuwangaala. So Allah bw'atyo bw'atugamba sifa endala Allah subhanahu wa ta'ala gy'atunyumizaako n'atugamba nti okufa Allah yakusaawo imtihana lana nga kibuuzo gye tuli kigezo. Okufa okwo kwe mulaba kigezo kyekimu ku bitendo byakwo mu bimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yassisa okufa okwo. Kwano gwange omuyaŋŋaana ye yali tasobola kutufunirayo mbeera ndala yonna. Yakyogera wakati mu kutya Allah yali tasobola kutufunirayo mbeera ndala yonna, twandifunye embeera endala yonna, naye eyo entiisa Allah gye yayagala gye yasiima tutambuliremu tusobole okuba nti oba oli awo tufuna okutya. Naye kisinga okwewuunyisa nti bannange emitima egyaffe gyakaluba. Omwana yagenda okiyimba ng'emitima gyatukalubako dda. Abantu tebakyatya ennaku zino, abantu tebakyatya. Nina okuziika kwe nagenzeemu ennaku ezo. Allah oli yafiiriddwa mwannyina mukulu we baddiŋŋanwako naye ng'omuvubuka ali muwala gy'anywa, ng'ali mu mwenge anywa, baleeta za pirisi nazo baleeta zaani, ali mu kwekatankira bidde. Bannyina b'omufu tebaasadde, tewaliwo yabalabyeko nga basaala oba baasaalidde mu lusuku. Allah yasinga okumanya. Mitima gyaffe gyakaluba. Naye gye ginaakoma okukaluba mbakakasa kibooko Allah gy'agenda okutukuba bannange. Allah kibooko z'agenda otusumulula. Toyina kibooko zoyinza zenkanya nazo ku duniya kuno, teziriyo. Seeka baali bakusibyeko ekigo, seeka baali bakututteko eruzira, abasajja bali eri bakuba. Yes, bakuba sikiwakanya, naye tebatuuka yadde mu kwota ya kibooko za Mungu. Seeka omanyi okwambula sajja n'akuba kibooko ku lususu kwennyini. Kituufu, byonna byoyogera bituufu. Ffe twasomesa omusomesa wa maathi mu primary Mr. Kamoga ani guni yali akuba kibooko ng'oyinza bituufu byonna byojja okwogera, naye tewali wajja kwenkana kibooko za Allah. Emitima tugikalubya abaagala ogikalubya, naye mu maaso ga Allah kibooko eziriyo zijja kubetenta naawe okiwulire, ate nga tewakyaliyo apoloje tawubanga Allah subhanahu wa ta'ala omulyango amaze okuguggala. Ng'amaze okuguggala tewakyaliwo opportunity yakuba nti okomawo kulongoosa kubeera ng'omugamba nti ayi Allah nti kiri kyansobako kati olwaleero, tewakyaliwo chance egenda kuba tekyaliwo. Obudde oyina bwa lwaleero ate si ssaawa 3 wabula kati. Sinkya leero luno lwennyini lw'ompuliridde leero zukukosaali. Bamaze okusaala ku muzikiti, nze nja kuswala, kale genda oswale naye nga toswadde mu maaso ga Allah. Abantu tutya okuswalira abantu. Allah ng'omuntu gw'otya okuswalira naye mutonde nga ggwe ayina obunafu bwe nga ye. Oyinza n'okubanga gw'otya okuswalira nga oyina ne by'omusingamu obulungi mu byo. Lwaki tetutya kuswalira Mungu waffe yakeera enkya n'atutonda?
abo twaliwo kintu na kimu yadde omuntu n'omwe yali atumanyi okujja kwejje. Ani yali akumanyi? Nti olibeera n'otwotumwa, nti oliba n'amaaso ago amanene, nti oliba n'obukoowe, nti oliba olina ensingo nga ya biseera. Ani yali akumanyi? Hinu mina ddahri lam yakun shay'an madhkura. Allah bw'atugamba nti bw'ojjako emyaka gyo kwegyo gy'olina n'ogijja wali, tewaliwo muntu n'omu yali akumanyi yadde kitaawo ne nnyoko. Teriyo muntu ayinza kuimagininga mwana gw'agenda kuzaala. Taliyo. Nakapo y'omuvubuka n'omuwala gye nagendako embaga gye nagendako ewaajja tisingi eyo. Allah, akaana kaali kalungi. Naye akawala kaali kalungi naye nga n'eddenzi nalyo vubuka ddungi. Naye nabagamba ekigambo kimu nga ndi ku mukolo ogwo ne nga nti bannange saba Allah abasaasire abawe ezzadde mu mukwano gwammwe guno. Naye ezzadde eryo Allah ndyesunza oddirabako we liribeera nga ddungi pitirivu ate ne mulikuza bulungi. Mukkirize tufuuke bakulu n'abakulu, nange ninaye yennenzi insha Allah. Ze nnwanyeko okusinziira ku busobozi bwange. Saba Allah zinnungamize ennenzi zange ezo ne buwala bwange. Naga nti wekiri nga okuba imagination ey'abantu kiki bagenda okuvaamu. Allah. Tewaliwo yali ayina ati oyo gwe nga tonnaba kubaawo. Wamala kubaawo ne baga nti omwana nno bannanga afaananye kojjaawe gundi. Ng'olese kitaawo ne nnyoko n'ofaanana kojja. Tulina mutabani waffe yafaanana taata w'omuto n'amumalayo n'alatta n'okulatta. Allahu akbar. Omwana aleka okufaanana kitaawe ne nnyina n'afaanana jjajjaawe. N'afaanana jjajjaawe. Waliwo omukyala mukwano gwange akolerawo ku Luumu, bamuyita Maama Aisha. Nozabaawo ku Luumu mumanyiwa awo wansi awo opposite ne Yamaha. Allah. Ayina muzzukulu we naye buli muntu amulabako aga nti Hajjati wazaala yake ekikadde naye nga muzzukulu. Maama we ne kitaawe batono bati. Basimolo silinda. Omwana najja asika omubiri gwa jjajjaawo ate. Deneriti ebitama ani. Tewaliwo yali asobola kulowooza nti Aisha alivaamu omwana omunene ayenkana kumpi avuganya ne maama we, avuganya ne jjajjaawe. Twali tetwemanyi. Tewaliwo yali atumanyi. Tewali. Lwaki tetuswalira oyo yali atumanyi nga tewaliwo yali atumanyi okujjako ye? Tumuswalire. Bw'osalangawo okukola omulimu omulungi gukole ku lulwe, gukole ku lwa Allah, swala ku lwa Allah. Mugambe ayi Allah di byenkoze bimala, kino kyendeeta olwaleero nongoose ebyo ebyampitako. Omugambe ayi Allah nswadde n'enswaluka kyenkoze kimala ekyo. Kati olwaleero ntandise chapter mpya yakola mirimu mirungi maaso go. Neewonya okuswala kwembaddemu. Atulabe emisana n'ekiro. Atulabe emisana n'ekiro. Totyanga kuswala kw'abantu, swalanga ku lwa Allah. Omuntu aswala ku lwa Allah mu nkuba ng'etonnya emisana nga budde butemya buti, ekiro mu nzikiza nga tosobola na kulaba n'akuliraanye, yaba akimanyi nti nno waliwo andaba era nswala ku lulwe, n'aba nga takikola. Ekyo kiwandirowoozezza okuba nti nookola nga kikyamu. Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala ebyo. Twagala tuswaleko ku lwa Allah, okole emirimu gy'okola ng'ogikola ku lulwe. Allahu akbar.
abantu bano ensonga bagitegedde. Bano bagitegedde bagambye nti ayi seeka nti ffe katuswale ku lwa Allah. Katuswale ku lwa Allah. Gulamu Habibu nga bulijjo ndowooza ezize muzitegedde naga nti nswadde ku lwa Allah nono bulijjo yaga nti 3-5 zibaawo. Nagamba wanaji Abdusalam ne mga nti ono omusajja ateeka okuba nga yalagira sekretary we oba financial manager we namuga gwe buli lunaku ku Salamu TV oba baakoze oba tebaakoze oba enkuba etonnye oba teyatonye gwe 3-5 ziweerezenga. Mukasa Yasin n'agamba nti Sheikh olukumi luulo lugende lubeerenga luzimba Nkowe tu. Bannange tuli ku project ya Nkowe tu kubanga tugula ettaka eryo. Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese. Enkola nyangu nnyo, nyiga *165 3 nobeera ng'oteekamu enamba eyo insha Allah egenda okujja ku screen yaffe bw'oba oli wa MTN. Bw'oba oli wa Airtel onyiga *185 nonyiga 9 n'oteekamu ne namba yaffe eyo insha Allah. Enamba ezo zijja kujja ziba ziyitako okwo ku screen mpola mpola. Gezesa omukisa gwo obeere ng'olongoosa mu maaso ga Allah, oswale ku lwa Allah ogambe ayi Allah zentadde mu maloogi nga nnyingi. Allahu akbar. Zentadde mu bufere nga nnyingi. Onyige *185 9 onyige 43 989 onyige ash onyige yes. Bw'onaamala okunyiga yes essimu yo egenda kubeera ng'ekutwala ku muwendo gw'essente gw'olina okubeera ng'oteekako omuwendo gwonna gw'owulira nti noosobola biidhini rahman. Bw'onaamala era n'onyiga yes ejja kusaba pin namba yo obeere ng'oteekamu pin namba biidhini rahman obeeko omulimu gw'okola. Bano wammanga bakitegedde. Gulamu Habibu 3-5 nawe nazibagambye dda. Mukasa Yasin ennusu 10 aziweereza. Ahmed Kizito n'aga nti 13 zange Sheikh zizino zigende zigule Nkowe tu. Hassan Zungu n'aga nti 10 lwange luno nanfuka zaituni masha Allah 15 zizo zituuse. Fatuma Namiya naye 10 lwene lubanga lutuuse. Kato Ismail 12 ne Abdulrazak Muyanja naye n'agamba nti ennusu 14 zizo ziyingiddewo. Owa MTN onyiga *165 3 n'oteekamu ennamba eyo ebadde ku screen yaffe era bagenda kubanga bagikomezaawo producer waffe insha Allah. Maama wange Kawempaawo bangambye nti obeerako buli lunaku obeerako n'otulaba naddala Saturdays. Yaga nti ettabani lyange libeerako ku Saturday. Masha Allah Maama Mukyota gwe ngamba Maama Mukyota. Bonna abali eyo bandabire, bonna abali eyo sayidi eyo ndabira maama wange Maama Adira. Bonna abali eyo oluuyi olwo lwonna kusaba obandabire obage nti mbaagala nnyo. Omwami muzeeyi waffe Haji Salutaya yaŋŋambye nti Maama Mukyota akubeerako buli lunaku. Nze ne bwe mba sikulabye yabeerako n'akulaba mwana wattu naŋŋamba nti mutabani wange mulabye. Eno ntya eno waliyo ab'endiga abeddira endiga eno gye tukolera wano wennyini wonda bandi waliwo abeddira endiga n'omala omugamba nti nno ab'endiga be banzaala maama aba agenda ofuuka mizanze buli lunaku sebo wansi ngaagala wansi amaviivi. Omwana wa wano w'endiga owa wano ng'essapa eri muli mu busolya. Era ensonga lwaki nkikweka nnyo naye ndamaliriza nagenza okulaba nga nkikwekera bwereera akuzaala waaba gyali olina okumucelebratinga. Maama Mukyota kajjambo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akunkuumire akunywereze munnaye ate weebale nnyo okukola naffe emirimu gya Salamu Charity. Saba Allah akutunywereze. Bannange tugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala yonna gye tuli atusangayo era atupiikingayo. Ebyokulabirako banne tulina bingi. Mutunuulye muganda waffe Gaddafi sajja yalina security naye Allah bwe yatuuka okumwagala yamutwala. Aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Muzimu ku sifa z'okufa kyekyokuba nti
ne bwoba ozimbye mansion efaanana etya, ne bwoba oyina security eyenkana etya, ne bwoba toyina security nga gw'otambula bibyo, ne bwe baba abantu bakwagala, ne bwe baba abantu bakukyawa, ne bwoba nga weekweka mu mpuku, ye Allah eyo gyakukunulayo n'abeera ng'akutwala. Bannange bannasajja nabawaluli ekyokulabirako, ne mbaga abasajja ba Napoleon baali b'amaanyi, abasajja bayitira baali b'amaanyi, abasajja ba Mussolini sajja baali b'amaanyi. Naawe mu nsi yo, naawe mu nsi ekulinaanye, naawe mu nsi gye wali ogenzeemu, olina ab'amaanyi bangi be wali olabye. Naye nga Allah yabakwata n'abaga nti bannange ekimala kalenda yammwe wano weekomye, mujje tugende mu binnyonnyole, mu byanukule. Nabwe bityo olunaku mu nnaku lujja kukya nga gwagenza okuwaayo lipooti eyo, nga nawe baakuleetedde lipooti omwana eyavudde ku ssomero, naawe ogenda kutwala lipooti yo ginnyonnyole, bakubuuza omulyango gwa shahada. Subject gye bayita shahada wagifunyemu maxi meka? Eyo weeriba teriiwo. Allah! Nga teriiwo subject gye bayita shahada, bijja kuba bigaanyi. Bakutwale ku subject endala, eswala, oyinamu maxi meka? Batandika ozibala. Bw'oliba ofunyemu F9 simanya basic ojja kuwulira eswala oyina okuba ng'olimu outstanding. Maamu kyota bino obimanyi. Maama wange Asiya bino abimanyi. Professional teacher, mashallah. We mwasomesezanga mwali nga musimanya D1 mwani. Kati olwaleero twogera basic, twogera outstanding, twogera moderate. Kati lwe lulimi lwe twogera. Maaso ga Allah ayagala swala ng'eri ku outstanding. Teyagala swala ng'eri mu basic. Ogende kusiiba bakebere subject gye bayita swawumu. Allah agichecking. Bagichecking eswawumu. Bana agisanga nga yateera nga bakuga nti wano kirasi gye tukuteekamu, tukupromotinga ne tukuteeka mu kirasi gye bayita Rayyan, eyo y'abasiibi. Bakutwale ku subject endala gye bayita zaka. Bannanga abantu twebuzaabuza ku zaka, twebuzaabuza ku zaka. Bannange tuwe zaka. Ogwo musolo gwa Allah. Ogwo musolo gwa Allah. Bwe munaagaana okuwa zaka, sijja kubabuulira kinaddirira. Ne mu kyerindi. Kiyinza okuba nga kijja kuba kizibu nnyo. URA ejja nebanoonya neteekamu ssente, ne baleeta abasirikale, ne baleeta ki? Ne bava feffete eyo nenna gye muli. Ne balaba oba ebyamaguzi byammwe byawa omusolo. Naye Allah teyeetaaga kusindikira yadde malayika yadde evuga akagaali. Ti malayika iyo yazze evuga akagaali, tajeetaaga gikusindikira. Kwalushi ye yennyini gyali, jajja okukwatira mu bizinesi yeeyo yajjemu ezize. Azeetooleramu. Ate Allah bwe yeetooleramu n'amala yeetoolera mu bizinesi yo mugabo gwe, akuggyako kingi. Banange zaka layisi. Nabadde ngisomesa abasomesa eyo mikwano gyange. Allah. Abakola ne Mr. Bukenya Muhammad, mashallah, buddeses. Nabadde mbasomesa ngamba nnyonnyola nti bannange tuwe zaka ku ssente zaffe. Bantu abasomesa ba sciences muleete zaka. Kintu kitono nnyo. Ekibalo kyangu layisi. Ekibalo kya zaka kya layisi. Ba diaspora nti tubakubiriza bannange muleete zaka. Muzireete ku Salamu Charity biidhinillah. Guno omukutu bannange eno charity eno organization gye mulaba eri transparent like nobody's business. Bajja kuwa lisiiti yo irisiiti, naffe abakozi ba wano wennyini naffe tugiweera wano. Bakuwa lisiiti yo irisiiti ne bakukakasa nti no ssente zo zikoze eki zituuse. Bannange tuswale ku lwa Allah. Tuswale ku lwa Allah. Mubeere nga muwa zaka. Ekibalo kyangu.
kyangu nnyo tekyetaaga na gundi nnyingi. Okwata bukwasi kimu kyakusatu a third times your salary. Tegeeraganya. Bw'omala ekyo ansa gy'omala okufuna ze ziba expenses zo eza buli mwezi. Osobola okibala ku annual salary wo, ku salary wo wa mwaka oba ku salary wo wa mwezi. Noga nti izo ze ziba expenses zo. Kati n'oddamu ate n'okomyawo figure ya salary yennyini eri gye watayimuzinzemu times a third. N'ogikwata n'oggyako ansa gy'ofunye wali waggulu mu expenses. Kasita omala okuziggyako ezo oba ofunye kye bayita net salary. Oba omaze okufuna kye bayita ki net salary. Kati ku net salary okwo kw'okwata net salary eyo n'ogidividingamu by 40 n'ogigabizaamu emirundi 4. Banange twogera kufa naye bannange Allah bw'anaakujjulula nga subject gye bayita zaka togikoze. Allahu akbar. Allah onaamunnyonnyola ki? Nagenzo okibala abalamu nga singa omuntu aba afuna emitwalo 75 tugeze nga gyafuna emitwalo 75 nga gyafuna, nagenzo okumaliriza calculation ngomanyi sente z'abaawa Allah. Ne bannange wallahi Allah agenda kutujjulula mu nsi muno atutwale mu kubalirwa, atutwale mu kutubala. Naye omuntu ajja kukkiriza nti mu butuufu yali mulagajjavu, yali mugayaavu. Omuntu afuna emitwalo 75 buli mwezi nga giri confirmed nti agifuna, nagenza okumubala nga afuna awa zaka ya mutwalo gumu mu 25,000. Omutwalo gumu mu 25,000 buli mwezi zasasula. Kale wallahi wulire sente Allah zaatwagaza. Wulire sente Allah zaatwagaza ku zaka yaffe 75, mutwalo gumu mu 25,000. Naye olinga apalapalanya omanyi kaakati ate nali njaga kusuubula mbuzi ate kaakati biki tezinakuyita ku mwaka. Bannange tutye Allah. Allah bw'anaakubuuza ku pepa gye bayita zaka nga amaze okutwala mu maaso ge ogenda kumunnyonnyola ki? Kale onaamugamba ki? Nagenza okukikubakubamu bwe nti ng'omwaka mulambo w'emitwalo 75 awe emitwalo 15 gyokka bwe gityo omwaka mulamba. Nina darusu emu gye nabaddemu, mwalimu yabadde agisomesaamu yagambye nti abantu ababalira abantu zaka wano mu Uganda abamu tebagimanyi kugibala. Tebagimanyi. Ate wakati mu butagimanya balemesezza abantu bangi nnyo okugiwa. Yatugenda nti omusajja yabadde yayina capital wa miliyoni 5. Bali bamugeye nti agenda kuwa zaka ya bukadde 2. Banange Allah akasente katwagalako katono ate nga byatuwa bingi tobibala na bibala. Allah n'amala akeera bukeezi lunaku lumu n'aga nti eryo eriiso terigenda kutemya. Ekintu ekitagenda kuluma nti oba bannange akuleetedde kizimbo nti eriiso terigenda kutemya. N'oba bw'oti wala nange ntemezza nti eryo eriiso terigenda kutemya. Omanyi obuwuka obuyinza okugwa ku liiso okwo. Wali okirowoozezaako nti mu kutemya kw'eriiso ate eriiso liba lyeyoza, lyeprotectinga lyeyoza. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bannange ne bw'okwata calculator
ng'esobola okubeerako digits oba trillion oba ki ziyite zonna erinnya lyoyagala tolisobola kubala byengera Allah subhanahu wa ta'ala byakuwa. Tekisoboka, tosobola. So wetukkubirizanga okukola omulimu gwa Allah, kola lwaki? Kubanga ye ate byakuwa bingi ku bino by'omuwa. Njagala nnyo okwebaza mwannyinaze mukwano gwange Hajjati Sumaiya Mikidadi, Allah lecturer ayu, masha Allah. Sumaiya Miki, Allah akunyweze, Allah akukuume ng'oli mukyala mukkiriza. Allah akunyweze. N'abalala ne bano wammanga babikoze nga bulijjo. Allah mukwano gwange ngambadde ndudde okulabako mukwano gwange, wallahi nayagala nnyo okujja okukyalirako Hajjati Amina Lubega, masha Allah. Wallahi nayagala nnyo naye lulikyo olunaku biidhinillah mu nnaku saba Allah nsobozese njagala nzije nkulabeko Hajjati Amina Lubega. Oli mukwano gwange nnyo ate nkwagala bane muvanga ku mukwano gw'omuntu nga tomumanyi na bwafaanana naye ng'owulira omwagala wano ku mutima. Hajjati Amina Lubega nkwagala nnyo, masha Allah. Badde ndudde okulabako, Allah yebale kunkomezaawo ne nkulabako, masha Allah. Ne mukwano gwange omulala Haji Jafar Mugerwa ne wuno naye mulabako, naye oyo mukwano nnyo gwa Sheikh naye ayira mukwano gwe ennyo nga nange bwe ndina Hajjati Amina Lubega ng'ate ye nnyo. N'abalala mwenna muli bakwano bange, naye ono bingi nnyo bye tusheyalinga naye Hajjati Amina Lubega, masha Allah. Dimba Amina nga bulijjo 15,000 zizino ziyingiddewo. Shaabani Wanderaga Sheikh, Allah byatuwa bingi, leka nsindike 2,500 zino ya Rabbi. Mbatudde Joweria bane nnunyo waliwo omwana gwe bayitanga Mbatudde Shamimu, oba aliruddawo omwana oyo. Allahu akbar. Yali muyizi wange Joweria, nzijukiza omuyizi oyo gwe bayitanga Mbatudde Shamimu. Munira Sulaiman, masha Allah, omutwalo gumu mu 10 zizo, sorry, nusu 10 mu 10 zizo ziyingiddewo ne mukwano gwange Hajjati Amina Lubega. Naga nti Sheikh nti programu nga tennaggwa kusaawe mu neddakiika 2 teeka nkasukeyo ebiri gyange gino ekitundu insha Allah gibeeko kye gikola masha Allah. Masha Allah. Aisha webale nnyo updates zino zompadde. Mukwano gwaffe oyo Hajjati Amina Lubega, masha Allah. Tusaba Allah akunyweze, tusaba Allah akulongooseze buli kimu kyonna kyokola. Tusaba Allah abeere nga akiteeka mu baraka, abeere nga akinywe. Yampeerezaako wano message eyanchallenge nga sijja kugiddamu naye kata mbulwe n'amaanyi agaddayo ewange. Allah Sinani Muwanga 2,000 zizino ziyingiddewo. Caleb Niboth naye naga nti 2,000 zange zizo ziyingiddewo. Madina Nancha naye naga nti Sheikh esatu zange zino zijje zikola omulimu ogwo. Hajjati Amina Lubega ate era n'akomawo naga nti aseeka nti kampirize ddala 3.5 insha Allah, gibeere emitwalo gyange 3.5. Era by the way kati yakyali ku top Hajjati Amina Lubega n'emitwalo gye 3.5, era amudiridde era ye mukwano gwaffe omulala Haji Jafar Mugerwa n'emitwalo 2. Isa Luswata onusu 10 masha Allah zizino ziyingiddewo. Isa Luswata barakallahu fika, mukoddomi wange Tata Anifa nkutumiddeko nnyo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yakunyigenyiga awali obulumi bwonna, abeere nga akuwonya obulwadde bwonna obukutawaanya, akutuddizeewo ng'ate oli mulamu bulungi, oddimu okola emirimu gyo masha Allah. Yiga Ahmed 2,000 zizino ziyingiddewo. Yiga Ahmed masha Allah, mbadde manyi nti Yiga Medi oba yeyiye naye olimanyi ye Muhammad, alabika onondooza Ahmed mulala masha Allah. 2,000 zo ziyingiddewo masha Allah. Namutebi Saala 3,000 zizo, saba Allah akumalire ya Rabbi. Isa Kabito naye 2,000 ne ziyingirawo. Fauzi Hussein Matovu naye naga nti Sheikh 2,000 zino zigende zegatte ku sente zinaagula nkoowe tu.
Allah Haji Jafari naye naberanga emitwalo ebiri gijjo gisomye masha Allah. Banange barakallahu fikum, mwebale nnyo omulimu guno gwe mukola, tuddamu amaanyi buli we tulabanga waliwo feedbacks bwezityo tumanya nti bannange temutulekeredde bannange. Omusajja Haji BMK tali tuva ku mimwa mpaka Allah wali tuzingako naffe mpozi. Sajja bwomu bwati oba idea yagijjawa. Yaga nti nze limbo yiyo njiguza abasiramu bakoleki babaziiko. Abantu bali okwo mitwalo gy'abantu, nze nali manyi nti nno bali mitwalo gy'abantu gibaziisaawo. Bannange okugulira omuntu poloti ey'obuwangaazi bwe okiyita kya muniino. Sajja bagenda kugumukaawo nga Allah ayimirizaawo ekiyama. Babdu Karimu Sentamu bagambe nti BMK oli luddawa, webale kungulira poloti wano. Yusuf Salimani ajja kugumukaawo agende nti BMK oli luddawa, webale kutugulira poloti wano. Ramazani Salimani ajja kuzu agambe nti owaayi Allah. Abantu bali awo ebiko ajati Hawa. Imam Kyeyune simanyi oba ajati Hawa wamuwulirako. Yali mutasiba n'ebiseera byadda omuzikiti gwogwo gwennyini awe najja nankumbi. Kyalo oyo ajati Hawa yawangalira nnyo nnyawe ebiseera ebyo ebyedda ebyo. Twagendangawo nga darusu zibeerawo nga mukyala mulungi nnyo mu kusomesa obusiraamu n'ebibifaanana. Twagendangawo nga darusu zibeerawo nga piraawo anyuka ffenna ebiseera ebyo nga tuli bato. Ayi nga darusu tugenda kulya kusomanga kuba kutono nga tuli bucoyicoyi. Ne Allah yamujjulula mabega kaawo mu biseera bya COVID. Ndowooza twali tuli mu COVID awe, Allah n'amujjulula era naye agalamidde enkowaawo. Kati banne bwe twogera ku nsonga y'okugula limbo y'obusiraamu, manya soosowaza ensonga gye tuliko. Lwaki? Kubanga min sifatul mauti, kubanga mbimu ku bitendo by'okufa Allah yakusaawo kubeera nga atugezesa. Man minna yuhsin a'malahu, ani muffe agenda okulongoosa emirimu gye. Kyova yatugaa nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yeewaana nti ye kennyini ye yatonda kigambo kufa ng'ekigendererwa kyaki kubeera nga atugezesa. Man minna yuhsin a'malahu, ani muffe alongoosa omulimu gwe, ani muffe atuuka mu maaso ga Allah ng'omulimu gwagulongoosezza. Wali okubyeko ku ngatto, wali osomyeko, twazikubanga kiro n'ogikuba eddagala, n'okeera ku makya n'ogiyisaako buraashi enkalu etali eri gye wakubisizza. Abamu mwasanga n'omukka ng'ogikwata bwoti n'oyisaako omukka n'omala oba ataako kaabanga kaki nga tuzaanika. Wayanikako ku ngatto n'ogyanikako akadagala kali ne kasaanuuka n'ojja okayisaako bwoti. Allah, mukulu wange Azizi Ssejjemba, oli omwana akuba akagatto. Azizi oba okikola otya bayiza we? Omwana akuba akagatto, enkuba yatonnye, musana gwayase, bannange bisooto, bannange enfuufu, akagatto ke toli kasangako yadde akafuufu yadde ki. Obuyonjo yabujja ku ssengaawe ndowooza oba Zaayi oba ssengaawe Hawa, simanyi nze naawe, oba ssengaawe Zaamu. Manyi basengaabe bakazi bayonjo, yonjo omulimu gwo. Allah kyayagala kyengezaako kunnyonnyola. Allah ayagala omulimu nga muyonjo. Inna Allaha tayyib, mazima Allah mulungi muyonjo. La yaqbalu illa tayyiba, Allah tayagala mulimu nga kyenjeje nga jugujjudde kasasiro.
gujjudde ebintu ebitategeerekeka ebigwetoolodde nga bw'olaba omwana oyo bwe yayonjanga akagatto ke baŋŋamba nti atambula ne kaburashi akalinga ka siponji ayisa akaati yaziza ayonja akagatto abaana b'okuhawa be bamutegeera n'ab'oku namuŋoona salafu Allah ayagala oyonje omulimu gwo gukube ka brush guteekeko mu kasana guyise ku kasiponji akalimu ka oyiro Allah kyatwagaza nga tannaba kubeera nga akujja muno mu duniya longoosa emirimu gyo. Sajja omu omugezigezi yagamba bw'olabanga abaana b'abagagga nga babatadde wansi n'aga nti wa muqamuhu fi nnaari swala qalilan n'omulaba omwana w'omugagga nga pozishoni ye mu gy'abadde ayina ku kyalo ku disitulikiti mu ggwanga ku kontinenti nga Allah agikkakanyiza ati yaga nti faalamu bi anna dahara omanyanga bumanya nti mazima omwaka hana gurubuhu au gurubihi gumaze okuba nti nno gumaze okuba koodi gumaze okuba nga guggwako. Bw'olabanga omuntu kabejja nga Allah amuzinzeeko amuwummuza awantu manya nti naawe essaawa yonna seene eya kigozi tuga nti essaawa yonna entuufu ey'okuba nti nno tantakiru ila jiwaari rabbik Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusitula nga tagenda kulinnyisa nnyonyi wabula nga agenda kusitula omwoyo gagutwale eri byondi ennyonyi zitatuuka manya nti naawe obudde bwo butuuse. Sajja omugezigezi shairu bwe yatugamba n'aga nti watabaddalatil ahwali tabdiira era omanyanga bumanya nti obulamu bugenda kukyuka enkyuka etabangawo. Omanyanga bumanya nti obulamu bugenze kukyuka enkyuka etabeerangawo etali eyo gy'obadde tomanyi etali eyo gye wali olowoozezzaako wabula olunaku lugenda kukya obulamu bukyuke nga tebuli obwo bw'obadde olowooza nti obadde nga weekyusa oti ne weegolola oti. Allah atulengera nga twebase ng'ebitweraliikiriza birala si nsonga za Allah. Future z'abaana ze zitusula ku mitwe, future zaffe ze zitusula ku mitwe. Bannange future entuufu ekiyitibwa future entuufu yeeyo gy'okoze egenda okusigala mu maaso ga Allah. Tetukuganye kuzimba, tetukuganye kwambala, naye wakati mu kukola ebyo byonna manya nti waliwo future gy'olina okubeera ng'opakasiza esinga future zonna. Ebyo byonna future yaabyo wano we bigenda okukoma. Wano we bigenda okukoma. We bakugambanga nti kuzimba muzikiti awe wali future Haji Jafari gy'ayagala okulaga. We bakugambanga nti nno katugula nkoowe tu awe wali future Hajati Amina Lubega gy'ayagala okukakasa. Dimba Amina gy'akunnyonnyola gy'ayagala otegeere awe wali future awe wali future. Ebirala byonna birina kuyambako ku eyo future gye tulwanira. Allah mukwano gwange Abdulkarim Singi okuteeka tiles mu muzikiti we wali future. Okunyiriza buyutillah emizikiti gya Allah giteekako pavers gishanane
ng'omuzikiti mulungi gwenkana gusinga ne level y'amayumba agali ku kitundu weewali future. Allah naawe agenda kuyoyootera future yo. Agenda kuyoyootera future yo. Akuyoyootere ka future kano wakaku dunia ka future kubanga ko ebbanga lyako eryokkabeerako tewali waalimanyi okujja ku Allah yennyini yalimanyi. Oyinza okuyoyoota ka future akawano. Allah wallahi ng'ebbanga erisigaddeyo okkenjooyinga nga ttono. Waffe gye tuwangalira walingayo omusajja baamuyitanga twali twamukazaako agiŋŋamiya. Yali tagifaanana. Teyali muwanvu nga ŋŋamiya. Yasaddaaka ŋŋamiya buli idi ya kusala bisolo ng'asaddaaka ŋŋamiya nga zaasala. Ekyalo ne kiwunya evvumbe nga si bukokokoko bwe tutera okulya, si bubuzibuzi bwe tutera okulya, si buteetete. Ng'omusajja aleese eŋŋamiya ku kyalo. Yali yakwagula amaka ge wali e Namagoma. Miliyoni baatugamba oba 4 oba 5. Namagoma ku kkubo weekulu, ku kkubo ddala bwe wati. Koona kali awo e Namagoma awo. Ng'ova e Namagoma ndowooza ye ng'oba ogenda ku Masaka Road oba ova e Namagoma oyingira akatawuni ako akaddako awo. Keerabiddemu erinnya. Miliyoni zaalinga 5. Oba yakamala bw'ati okugigula wayita ebbanga ttono ne bamugamba nti Haji nti nga toteredde buli kaseera ng'oba mulwadde tugendeko e India. N'akwata ebisatu n'agenda e India. Ebisatu tebyamutaasa kuwangaalawo mpaka kati. Tebyamuwangaazaawo mpaka kati. Emyaka gyekulunguludde ng'ali ku future entuufu eri gye yapatikaniranga. Kano ke yalwanirira yakalimu ebbanga eggere ettono era Allah n'amugamba nti kano ka future kaweddeko kankutwale ku future eri bulijjo gy'obadde olwaniranga. Allah n'amutwala mu future eyo. Naye tukakasa tuyina obujulizi. Tuyina bujulizi. Allah bw'abanga yakkiriza ebikolwa by'omusajja oyo. Omusajja oyo yali munene. Alina omuzikiti ogumu gwe yakwata n'aga nti aga amadirisa mugandekere. Allahu akbar. Omusajja baamuyitanga agisula oyo. Sulaiman. Buwangaazi bwe bwonna yali investor mu transport. Nga yalina bikosita bye ebyo biki neweewunye teyafa accident ng'ate mwana watu teyavanga mu mamotoka. Neraba Allah bwamukwata gw'otamusuubira. Ye Allah bwe yamukwata n'amugamba nti jangu. Beti Nakirijja, masha Allah, 15 zizino nziraba nnyabo. Ye mwannyinazo w'engonge Beti Nakirijja. Allah, webale nnyo okutegeera mirimu gya Mungu n'oga nti kankola omulimu gwa Allah guno. Nakawunde Farida naye Nusuru 10 zizino ziyingidde ne Amina Nakabugo. Oyo Nakabugo ateekwa kubanga wankima. Masha Allah. Oyo se nnyabo Nakabugo obeera mukyala wa Abdusalam. Ali kino abo abenkima awasamu bawase. Sauda Mbabazi naye n'aga nti Sheikh 15 zange zino zigende zibeere nga zeegatta ku ezo ezinaagula nkoowetu. Ibrahim Irumba n'aga masha Allah Sheikh ebigambo bimpoomedde ne nange 5 zange zino zitwale insha Allah. Sebo nzitutte ate sizitutte mu nsawo yange wabula wano nkuwa ripooti ku akaunti ya Salamu Charity gye babeera bampadde. Bw'oweereza bw'oti sente zigenda direct ku akaunti ya Salamu Charity. Yo Salamu Charity abakozi bayo abalungi tulinayo omukyala tulinayo eggwala etto ezzibu baliyita Hajati Aisha Shatura.
nilibeera nga lituweerezaako ku kamessage ne tugamba nti ye bannange nti okusinziira ku byendaba ku akawunti nti ono wuuno aweereza noono aweereza nga nammwe mwenna mukoze. Bannange obudde bwaffe bugenda kuggwako, tusigazze eddakiika 3 zokka. Alina kyayagala okukola mu share eno yangu okikole. Nyiga *185 *9 *43 42 98 9 onyige yes. Bw'ona amala okunyiga yes yebaako swadaka gy'owaayo inshallah mu ddakiika zino 3 inshallah tukigale ne vibe. Nzoga nti emitwalo gino 10 njiwadde nga abaana obw'obusente babugaba ng'ate no babugabira ba girlfriend nga girlfriend enkeera ajja mukwatira ekiso akimutunuzeemu. Ennaku zino abasajja basula mu elementi, abasajja basula n'elementi. Omukazi akulengera akamessage nga omuwala gwokola naye yakugamba nti I will not come dear. Ako kokka nzo okera ku makya n'onoonya akagalo kaakannaswe nga tokalaba. Naye nga yamuteekamu ezize kati tuwe Allah bwe tulinamu obwesige. MTN nyiga *165 onyige 3 onyige 315865 wogimala eyo nyiga yes. Olumala okunyiga yes essimu ejja kutwala woyina okuteekamu omuwendo gw'essente gw'olina okubeera ng'oteekamu. Olunaamala okuteekamu bwe paba n'onyiga yes ejja kutwala woyina okuteeka pin namba yo gye weemanyidde obulungi. Oteekemu pin namba eyo. Olunaamala okuteekamu pin namba ng'essente zigenda direct ku akawunti ya Salaam Charity. Aba akawunti ya Salaam Charity nga baweereza omukyala Aisha Shatura nga naye atuweereza akamessage wano nga nkukakasa nti ssebo essente zo zituuse. Bano bino tebiba byakweraga abo bantu abo beeraga kakati olwo bwe bakusoma erinnya bannange empeera osigala ofuna nzijuvu. We tukusoma erinnya kuba kuwa for purposes of transparency. Kukakasa nti ssente zo ziba zikoze eki zituuse biidhini Rahman. Ate oluusi nno mune gatuyitirirako n'obungi. Gatuyitirirako obungi ng'abantu ensonga bagitegedde ne bayiwayo. Ogenda okugirira nga tokyasobola na kusoma mannya ago ng'olina galonda mu bulunzi cap. Naye njagala kukakasa nti ekyo tekikuyigulanga tama osigala ng'okola omulimu gwa Allah kubanga ekyamazima kiri nti Allah yemusasuza asinga okubeera omulungi. Bannange tujja kumunyawo ebigambo byaffe mukkirize in a special way. Ate tutumireko ku muyizi yenna eyavudde ku ssomero nga ssente z'abazadde bo wazizanyidde mu buzanyizi n'oba ng'oproducinga akabonero nga keveera. Mwana gwe okoze kibi nnyo. Abazadde bo bakwagala okuba nti nno bazzaamu amaanyi. Oyo school fees tugiyita business nti ke bakutaddemu ssente leero enkya bagenda zijjamu. Ky'olina okukola okubawa motivation kubanga osoma bulungi. Mufeeyo nnyo ku bye musoma bambi. Bazadde bammwe mubazzeemu amaanyi. Ssente teziweekayo zityo. Olaba ffe abazikubiriza nga nekizigenda okukola bakirabako bwe bati. Ojulako abyako limu. Kati mwana gwasoma naawe sanyusa muzadde wo mu mbeera ennungi obeere ng'okola ki ng'osoma bulungi. Muzadde wo asobola okuba nga asanyuka akwongera ssente ku ssente. Mbadde nsiibula Farida Nakiwolo n'agamba nti Sheikh togenda lindamuuko katono nti esatu zange zino Sheikh zijje. Badde ngenda okusiibula bwe nti nga simugambye nti nomune Farida essente zo ziyingidde. Oba Nakiwala oba Nakiwolo naye ate okuba Nakiwolo kubanga typewriter yaffe njeekakasa nti ntuufu terina nnyonnyo buzibu. Alhamdulillah. Bannange mukkirize mbeebaze mwenna be twatandise nabo essaawa 12 eri nga subuhi yakagwa mpaka kati. Mwebale okuba nti nno mukeerera ku nsonga ezituyamba, mwebale okubeera nti mukeerera ku nsonga ezibagattako, ezo ziyamba mmwe ate nga zigenda bayamba ne ku akhira ate ne mubanga mukolerawo. Bannange ffe tuli basiimu nnyo gye muli. Tusaba Allah abatwongere, tusaba Allah abawe obusobozi, tusaba Allah abatukuumire. Wa sallallahu ala Muhammadin khayri sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ensigadde ndi munywanyiwo mukwano gwo Seeka Bashir Sejjemba. Abaana ku ttakuwa gye bali tubeetaagira ddala buli alina omwana okuva baby class tuyingiza mpaka P5. Beyond P5 tetuyingiza, tukoma ku P5. Ekisulo gye kiri oba omwana ava Seguko oba wa muleete mu kisulo
tumuteeke ku ndabirira eri super nga anywa kajuice akalimu ka beetroot adde nga anyirira bitya n'okusinga ewuwo gye yalinga aliira enkoko eza buli lunaku. Banaye ewalungi tewaba wanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله